Bob Wine Robert Kyagulanyi oba waali oba taliyo abaleetera kwekuba kati gavumenti yatuula eyo n'abagezi baayo abeefuula ngu bagezi ba gavumenti bali mu kubagateeka erya sovereignty naye World Bank neevaayo negamba etteeka eryo liziyiza enkulaakulana. Simanyi MIF oba eyogera ki ne gavana wa Bank of Uganda jo yabadde mu kakiiko ne bamuyita kiki kyagamba nagamba nange ffe abatanasobola kwewanirira eryo etteeka litukuba likuba gavumenti tirikuba opposition likuba gavumenti ku ttaka nga bw'olaba etteeka lya trade order lya resumes ne gavana wa Bank of Uganda ayogera bino sooka omuwulirize. A country without reserves is not sovereign. The case of Uganda is that the current account balance has always been in the negative because our imports are far much greater than exports. So how do we close this? Is through financial flows. Financial flows into the financial account. And where these financial flows exceed the deficit in the current account, that's how we build reserves. Now, what is this bill doing? This bill is bringing restrictions into cross-border transactions, meaning that it is bringing restrictions on the inflows to this country. And we run a risk of reducing substantially the inflows into Uganda. And if we reduce this inflows into Uganda, it means that Oluzungu lungi Governor of Bank of Uganda nga bw'omulaba wansi awo agamba ensi etayina reserves oba bye batereseewo naye eri mu mabanja eva eri mu negative tesobola kubeera n'etteeka lya sovereignty batya likugira buli kantu kayitibwa financial oba kayitibwa ssente okuyingira mu ggwanga omanyi tamala emirundi awumula emirembe lyafa yagamba abanaasuula gavumenti tibajja genda mu nsiko tibajja nakwekalakaasa bali mu gavumenti mwennyini oluno timunkubira batya mu 1980 oba mu 1970 Amina afuga abali balwanyisa gavumenti ya president Amini Dada president waffe mulungi kati Yoweri Kaguta Museveni ne mwennyina byeyogerera batambulanga ensi zonna nga bw'olaba Robert Kyagulanyi nga bw'atambula basagula buyambi family ne bazitwala e Sweden ebyo bye mutaleeta abantu ku TV kwogera kubalaga ngu Robert Kyagulanyi bona obuzibu buva ku Robert Kyagulanyi naye mu Robert Kyagulanyi olede bye muleeta byasinga n'okwagala byasinga kukola ki kwagala kati syndicate eriruddawo gavumenti erowooza bye yakolanga luli bavuganya Amini bayekera Obote balowooza ne Robert Kyagulanyi byagenda kukola
esente kuva bweru. Nedda dafe ne government yange ya NRM yange kijikubiramu kubanga eteeka liraga ngu buli muna Uganda tali mu Uganda sawa zino bwe liyita oba tokyali muna Uganda. Kati reversinga Katambi mu 1908 singa lyayite biseera ebyo kubanga abasinga tibali mu ggwanga lino wadde biseera ebyo bwakadama simanyi oba bwaliwo tibwaliwo. Now abagezi muliwa enensi gyeraga kateeva ku baprofesa ba PhDs ba masters egenda ku bantu bataala bakulu baawo kubanga mwabasomye mwe mubikola bino ebitategerekeka. Governor Bank of Uganda yamanyi ebyenfuna by'eggwanga gabwe bweyimiridde akugamba ensi talina materekero eyinza kuleeta etteeka eryo n'agamba mwe babaka ba palamenti mwegendereze kyemuleeta timukimanyi kubanga ensi yaffe eri ever in negative. Gereza ku makaago nze okukera n'engana nga saagala ompa obuyambi kitegeeza neemalirira naye gwe talina kyoli osabiriza buli kimu kiyimiriddeko ku buyambi na donation. Muli mu kubikola Robert Kyagulanyi olede mwazimba dabweru famire zabwe ziri famire namwe zamwe abali mu government ziri bweru kati singo musajja abategura olede muyisize eryeteeka kabati kaweddemu kubanga sisuubira ngu olwaleero singa bategura government olede mwayisize etteeka libakwatirayo mbuliro olwaleero government ekyuse anaasobola kusigala mu Uganda mwabali mu government muli mugenda kuyisa etteeka erigenda kuyamba oyo ajja kubanyigireyo ebweru mulowooza muliyisiza ono